بالله عليك مستانسة للجنوب حليمة؟ يس بابا. لا تقولين بابا أخك ياك ما هو بسيط. اي والله. حليمة؟ يس بابا. يو وجدي بابا وش تبغين؟ Anemereddwa yenna anonye namba ya kampuni yange antwale ku ofiisi naye sidde mu kiyumba. Antwale ku ofiisi yange. Ebbula ly'emirimu, okusasulwa okubi oba oliawo n'obutasasulwa obusosoze mu mawanga bye biviiriddeko bannyinaffe bangi ne baganda baffe okweyoleka okugenda mu mawanga ag'ebweru ag'ebunaayira okunoonya empiiya. Abasinga bettanira nnyo ensi ez'Abawarabu ekyondo omuli ensi nga Dubai, Saudi Arabia, Jordan, Oman, Qatar n'ensi endala nnyingi. United Arab Emirates bagendayo okola emirimu gino wammanga omuli obwa housemaids babayita ba house managers nemberamu emirimu egyokola mu shamba okulongoosa parks n'emirimu endala mingi nnyo. Bannayuganda bangi bafunyemu akasente oba oliawo ne bakyosa famire zaabwe naye abamu wetwogerera ennyindo yenkata anti ge bakaaba ge bakomba olw'okutulugunyizibwa okususse obutasasulwa abaana abawala bakuyita okukabasanyizibwa mu bikolwa eby'omukwano byonna bifumbekedde mu Saudi Arabia. Abagendayo bagenda nga bakozesa company, abamu bakozesa ba agents okugendayo, abamu ne bakukuta bo bennyini nga balinayo mikwano gyabwe bannayuganda ne bayingira ensi ezokola ssente. Mwana muwala Harimah bwe twogerera yali ku mimwa gy'abannayuganda n'ensi yonna okutwaliza awamu oluvannyuma lw'obutambi bwe okuvaayo ne bwetoolola ku mitimbagano bwatandikira ku TikTok ne bubuna platform zonna paka ku mainstream. Harimah yagenda mu ggwanga erya Saudi Arabia okunoonya ensimbi ng'abalala bwe bagendayo ne bazifuna. Harimah kigambibwa nti yayita mu kampani emanyikiddwa nga Shukrani Abibi Consultants esangibwa mu kabuga Najja Nankumbi n'agenda anoonya akasente. Yatuukira mu nnyumba. Ennyumba mwe yagenda okukola mwalimu omukyala alina abaana 4 ab'obulenzi ate abakulu. Harimah mu kutandika ebintu byatambula bulungi nnyo naye gye bwagenda bikkira ne bitandika okukyuka. Mu maka mwennyini mugambibwa mulimu evvubuka lino lyagala nnyo ebintu ebya TikTok. Evvubuka lino lyatandika okugula olutalo ssematalo ku mwana muwala Harimah nga videos abbe bwagenda okuzikuwa ozirabeko. Programu yaffe eneetereddwamu akasente aba Infotrust Property Consultants nga bano baavaayo okuyamba gwe munnayuganda ku nsonga ezikwatagana ku by'ettaka. Oyagala kugula ttaka n'okulitunda. Ettaka liriko enkaayana naye ng'oyagala funa mazima na bwenkanya beetanire. Ennamba zaabwe ziri awo wansi wammanga osobola okuba inboxinga gwe kadama wenna ng'oyagala osevinga akasenteko bulungi nga tekabbiddwa ate nga kali mikono mituufu ba inboxing balina enkola gye babaleetedde bakusevingira akasenteko kasaka wezayo omwaka bebba amagobo bo gafunye. So mubettanire aba Infotrust. Office zaabwe ziri mu kibuga Ntinda mu Uganda. Niyo sobola ba inboxinga ensonga zino bazikwasaganya online. Tukola nabo era tuli nabo. Amanya omwana soda oli ku Export TV online platform buli media platform kwetuli. Aba Elshadai batambuza akasente ketoloze enseno yonna nabo muba inboxing ensonga zitambule malidadi sana. Tutandise. Harimah bwayingira ekiyumba n'atandika okukola emirimu gye gyagenda bulungi. Omwami ono bwe yatandika okwagala okumuteeka mu kamera yatandika mpolampola yasooka n'amufuula ekyokuzannyisa kikyentegeeza nga buli wabeerawo ng'alaba yeeboye ng'ayita Harimah teyasooka muteeka mu kamera yasooka mufuula nga kyakuzannyisa amusitulisa buddole amuze eno amuzinisa obuzina amubuusabuusa naye ebintu bino Harimah yabikola nga tayagala kubanga bwe yagezangako tekawo embeera egaana ng'amukuba bubi nnyo. We yalaba tekimubalira n'atandika omukwatisa video za TikTok nga omukulu abbe bwazikulaga naawe ozirabe. Video zino eno wadde ebiseera ebisinga yazikolanga aseka nga bwamuyita Harimah n'addamu yes baba n'essanyu eringi tekitegeeza nti yazikolanga azaagala. Waliwo embeera eyamuteekebwako ey'empaka ng'omulenzi ono bwamugamba jangu tukole video Harimah n'agaana agenda kumukuba nga takoma kumukuba ng'asitwaka n'agenda ewa maama we
namugamba mbadde nikola bintu byange Harimah n'ava eri n'asindika omutwe Harimah n'ava eri n'ankuba awo maama ate n'akubaani Harimah so Harimah mu buli ngeri yonna yalina okuyingira video ng'amuteeka ku live n'amukozesa live ez'empaka nga zaalukako ate bw'amala okukola video ne live aba tawonye kukubwa nga ne maama kennyini kuba maama ye yalowooza nti oba omuwala ono alina embeera gy'agala oteekawo wakati we ne mutabani we nga ne maama kennyini avaayo ate n'atimpula Harimah olabika otya mu video y'emu n'omwana wange gwe yajja okukola so Harimah mu buli ngeri yonna nga tawonwa kubwa nga bw'akola video akubwa nga bw'atakola video akubwa abantu babiri onasooka n'amukuba ate n'amaana amwayiriza n'amaana akola ki n'akubwa Harimah n'avaayo n'akuba omulanga eri kampani eyamutwala e Saudi Arabia eya Shukran Habib ne basuulayo gwa Naggambo Owaayi oyo omwana yatolose kali tumuyambe ki tumuyambe tutya yagenda ezamutwala fa bazimuwa iyazenonyeza kati yatolose mu kiyuma ky'omuwala abuuka ne tukole tutya tumunoonyezeewa yatolose yeesiimye yalaba tekimumalidde ng'akooyo tulugunyizibwa akooyo kubwa ekirungi kyakoze n'ekibi jjukira alina emirimu yatugamba nti abantu bana baalabirira abasajja abakulu kwogatta ne mama balina okulabirira omwana ow'obuwala kyokka nga alina okufissaawo obudde obugendo zikola nga kazanyiikirizi obwaddiikuula obutali busasulira ate nga buliko empi Harimah yalaba bimususseeko n'asalawo adduke yadduka awaka n'agenda apaale n'ensi bwe yadduka awaka ne bamuteekako emisango bano abawalabu ne bagamba Harimah yabbye gold nabba amasaawa nabba n'amasimu nga byonna bya gold era ne bamuteekako ekibaluwa kye bakuntumye nga bamwagala either nga mulamu oba nga mufu ne bamuteekako sente oba sente zaabwe baziyita liyalo bamuteekako 200 oba ze sente meka bw'ozizza mu za Uganda mu abali mu nsi z'Obuwarabu muzimanyi yamuteekako sente nga wamulabira wonna wonna kye twebuuza ki ono omwana kigambibwa nti ebintu by'abo abasajja ssaawa buli kimu kibaako kamera lwaki ta tracing ebintu ebyo n'afuna Harimah tukizze ebbali bwe kiba si kyekyo kyokka omuntu w'otuuka omuteekerako ssente ezisinga n'ebintu ebyo by'ogamba nti yabbye kiki ky'oba otya ssaawa ya leero tetumanyi Harimah gy'ali oba mulamu oba si mufu we twatuukiridde ku kampuni bye yatuzzeemu ogenda biwulira kuba abba agenda bikuwa yazzeemu ebalaata ku nsonga za Harimah yagezaako kuba omulanga teri yamuyamba awo twebuuliza obunafu buliwa kampuni ezitwala abaana ebweru w'eggwanga oba abaana bennyini kuba eri era abagamba baida weera kituufu eriyo n'abaana abakola eggume ne beewaggula oba embassy eya Uganda waliwo omwana yaŋŋamba mbu ekiri ku embassy ya Uganda emwezi ensi ate kisoberako mu kiyumba kuba yaŋŋamba ebigambo bino wamanga naŋŋamba soda kasaba kubowa ne bakuteeka ku embassy be olina okusasulira buli kintu ky'okozesa ku embassy ne bw'oba tolina ssente bakubala olina osasulira akafo w'osula amazzi g'okozesa emmere gy'olya sabbuuni gw'oyozesa ne wifi gw'okozesa bw'ofuna chance n'odda e Uganda ssente omala zibasindikira kuba abeera ne passport yo oba bagiyita ya passport tebakukkiriza kusimbula nga tosasulidde ssente ezo expenditure gy'osaasaanyiza kati omwana yagenda ebweru w'eggwanga okukola ssente we yeebuuliza yo bwenkanya agenda bufunirawa kuba embassy abakozi abaliyo basasulwa gavumenti yattu eya Uganda naye omwana kasaddukira ku embassy ate ebeera capital jjukira obufudde mu kiyumba wave Uganda osasudde ssente nnyingi tokoze odduse mu kiyumba ogenze ku embassy ate nayo olina okuspendinga ssente bannayuganda ne basigala nga tebalina mwasirizi bali b'abawalabu bo tebeetaaga kumanya ebiseera ebisinga ne contract ze batuwa omwana yaŋŋamba bakuwa contract naye nga yaaguze muddu yamanyi aguze muddu omuddu atwalibwanga ekisolo ekitalina kukoowa ekitalina kugamba nti leero mundekeemu nno olina kukola kati bo b'abawalabu agenda okugula ng'akumanyi gw'ozze okukola byonna byayagala okola ki obimubalira bo ne tutabasuubiramu kikuyambibwa kwe tukubira omulanga kuba bakadaama ne bassekadaama buli social media woolaga baatabuse basaba bwenkanya obwa Harimah saawa za kaakati famire ye na buli omu tewali amanyi Harimah waali naye byonna byonna ebinaaba bitugudde mu matu wano ku expo tujja kuba tubikutegeeza
obitegeere naye nga gwe kyobumanyi obudde bwa kakati Harimah yadduse mu kiyumba naye anoonyezebwa nga mulamu oba nga mufu bamutaddeko ssente nnyingi nkuyanja amukwatako yenna kasaamutwala ku poliisi emuli ekumpi bagenda muwa ssente ezo tetumanyi kigenda kuddira ku bulamu bwa Harimah ne right now ali bubi nnyo yeetaaga ssaala zammwe bannayuganda abali mu biyumba bagezezaako okwerwanirira naye eddoboozi yabwe erabika terimala wetusabira gavumenti ne bekikwatako abantu nga ba Calvin Kayanja muveeyo mugatte eddoboozi lyammwe naffe ab'expo twakirabe nga kyansonga okuvaayo kuwa story eno naawe olabe naffe tugadde eddoboozi yaffe ku kye tusobola kuba bannayuganda bagenda ebweru w'eggwanga okukola kisooka bawa omusolo buli sente zasindika e Uganda bazitemako omusolo gugenda mu gavumenti n'ogenda obugenzi buli kimu omusolo bazimba ebintu bye bagula bigatta ku ggwanga lyattu Uganda balaba channels zaffe tetuyinza kusirika naawe aliyo tetukusaba kusirika kyo kivula bakadde bafa ba Infotrust batugambye mu byogere ate mugambe ne ba kadama sente zaabwe zibadde zibulankanyizibwa bajje basevinge naffe bwe bana savinga naffe sente zaabwe zigenda kukola amagoba ate tusobola bagulira poloti kuba baterawo ambassador mulamba Phoebe abayambeko ku nsonga ezo aba El Shaddai bo ne bagamba sente bajja zitambuza all over the world ba inboxing ekintu kitambule malidadi sana nnyo oba oli ludda wa sente bazijjayo bali South Africa business bagikola online so bekwate akasenteko obenga okatadde nga tokalidde mulukwe kagenda tukakalamba nga oba okagadde ebisale byabwe bijja mu buli nkola yonna enamba za expo zibeerawo alina info yonna gituleetere naffe gye tulina yonna tugenda giwa abalabi baffe saasaanya link tambuza Harimah afune obwenkanya amanyi omwana soda mukama batukuumire Expo TV to the world.